ndowooza kasirikirira omukarabye mu babaka be bakaronda aba NRM aba NUP aba PFF kubanga bagenda kufuna obukadde 315 miliyoni eze Uganda 315 ez'okugura kapyata w'emmotoka miliyoni 315 zagenda kufuna omubaka eyalondeddwa abantu. Nze ndaba tiziba sente za motoka ziba za kubasirisa mimwa na kwedabulira mu mabanja ge babadde mu kubanga oli badde bafuna miliyoni 2 za motoka naye bweba muntu bamuwa miliyoni 2 z'okugula motoka kapyata emyaka 5 gyabeeredde nayo kitegeeza ya constituency eyo kati ono gwe bakubya kalulu aba yagenze nayo lwaki amateeka go tigakyuka ye olonde bwota ku bubaka bwa parliament tasobola kwegulira motoka kati kwata ababaka 5 n'okusoba okubisemo bukadde 315 ezo trillion meka oba buwumbi bumeka ebyaddala ne baziteeka ku budget ya health oba education oba ku makubo buli luvannyuma lwa myaka 5 agamba esente zitwandiwadde ababaka kugula motoka zinaakolanga bwe kiti ne kubamu ekifaananyi ku bwavu buli Uganda owoto mubakwa omu obukadde 315 abali mu busuubuzi okukola amagoba n'okwata ku sente ezo mulundi gumu obukadde 3 n'okusoba kikutwalira bbanga ki n'ozirabakaawo kubanga bazibaterako mulundi ogwo nze kyenzudde Uganda ngagga tiwali nazinyegako bazambali bani bankeretanyi nawulira azivumirira batana mulonda 2025 nkeretanyo wa Kalungu yawangudde Sempija ngati mubivumirira njagala ndabo omubaka gwe balonze ali kukubo yekalakasa gamba nekalakasa ku lw'esente ze bagamba kutuwa obukadde 315 ezo sente tiziba za motoka ziba za kubasirisa emimwa mwebale nnyo mwebalire ddala